Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Omukulu Joel Ssenyonyi abadde agenzeeko wali mu Lubigi e Nansana kubeera ng'alambula ku bantu baawo nga bwe mbikulaze. Wabula mu kaseera kano njagala okutegeeza nti poliisi n'amagye bayiye ne batandika okukuba tiya gas era Joel Ssenyonyi takkiriziddwa kubeera nga yeeyongerayo. Tebamukkiriza kubeera nga ate alambula abantu b'omu Lubigi. Poliisi n'amagye bataddewo embeera ne baagala okuba nga bamulemesa. Kansooka embikulage nzije tubeere nga tweyongerayo. Embeera twagikoye kwepamanya naye kalina linnyoyo omanya obulungi bwe tulinanga tulanera yunifomu alage erinnyo eribiko kyogamba ye Ssenyonyi tetumanyi nti eyo Ssenyonyi tulina amayumba wano agaba agoberamu obukadde
Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera embeera bwetyo bwebadde wali Nansana mu Lubigi nga Joel Ssenyonyi agenza okubanga ate akyalirako abantu beeyo abantu b'omu Lubigi kubeera nga ayogera nabo ku nsonga ezigenda mu maaso ez'enjawulo ez'okuba nti ekitongole kya NEMA National Environment and Management Authority kyabasenze amayumba gaabwe nga bwe mubadde mubimanyi tubadde nga tubikuwa tubadde nga tubibaweereza tewali nsonga mpya okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 27 okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 27 ekitongole kino kibadde mu nteekateeka zino tebaalabula bantu bamenya amayumba g'abantu embeera ebadde ya bunkenke mu kitundu kino Ssenyonyi akedde ku makya n'ategeeza nti ngenda nambuleko ab'omu kitundu ekyo embeera ebeere ng'etambula bulungi nnyo tubeere nga twogerezeganya tulabe magezi ki ge tuyinza okuba nga tubasalira wabula abakungu abapoliisi nga bakwese n'amannya tebamukkiriza kutambuza nteekateeka nga bwe yabadde agipulaaninze omusajja oyo owa poliisi azze naye ng'era nga bwebamanyi amannya agakwese ku uniform tekuli mannya ensonga ne zimutabukako bamubuuza gwani aganya okuba nga ate amannya gagawaayo wabula bunkenke bubadde bw'amaanyi era tiyagasi n'amasasi binyoose nga tebakkiriza abantu kuŋŋaana olw'ensonga nti wayinza okusibukawo embeera gy'otayinza kubanga onyooma abantu bayinza okutandikirawo okwekyanga ne baba nga ate basimbula ne bagenda ku nsonga ennene so kyovulaba nga tebakkiriza lukuŋŋaana kubeera nga lugenda mu maaso obunkenke obuddiridde ekyo ekibadde mu Lubigi e Nansana webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tuwuliziganye mu updates eziddako.